wokota wokota aye mpologoma, wokota wokota aye Ssabalongo. Nkyaziza omugenyi wange Ssaalongo Kituuka Erusaamu ng'ono mutuuza wa Kabaka mu biseera ebyo 1993 agenda tubuulira omutuuza yaani, buvunaanyizibwa bwe buli ki, atubuulire obulombolombo na lwaki amatikkira gano gakolebwa. Nsanyusa okukulaba Ssaalongo. Wano nga bw'ogambye nti nze Ssaalongo Erusaamu Kituuka n'erya Kirungube nga sirisudde kubanga olwaliro ly'erinnya ekkulu lyentambula nalyo. Ndi mutabani wa Nguli Kyasa Pawulo yagalamizibwa mu Kawaliggo akasawo mu Kyaggwe n'eddira Lugave era ndi muzzukulu wa Ndugwa. Mu bufunze obw'ekitalo bwentu bwenfaana newankubadde ennyiriri empya weeziri naye mpozi sijja kusuula siga lyenvaamu eryamyamba eryansiiga okuntuusa ewa Ndugwa alyoka ansiige okujja mu Butuuza. Nasiigibwa mu Butuuza mu 1992 nga wamatikkira tegannabaawo era nga enteekateeka weeri ey'okutuukiriza amatikkira ago. Kale okuva olwo ntambulidde mu buweereza obw'obutuuza n'olwaleero nga bwe guli. Tusiigire ekifaananyi omulungi atulaba ku CBS FM. Omutuuza yaani, buvunaanyizibwa bwe akola ki eri Namulondo? Webale nnyo, balire ddala nnyabo. Mu bulombolombo n'empisa z'Abaganda mulimu bintu bingi bye tuyinza okutambula nabyo obifuula ekintu okubeera nga bwe kiri. Omutuuza ye muntu akuuma Namulondo n'ekiwu okulaba engeri Ssaabasajja gy'atuulamu, okumuteekerateekera wa anaagenda, okugitwalayo, okulaba nti atuula mirembe, tewali muntu mulala amutaataaganya, okutuusa omukolo oluguggwa. Ate era omutuuza n'asitula Namulondo n'ekiwu n'abizzaayo mu lubiri gye bibeera. Wonna w'aba agenze ku mikolo egy'enjawulo egikwatagana n'ennono z'Abaganda, omutuuza ateekwa okubaako. Asiigibwa okuva mu kika ky'Olugave era omutuuza ateekwa okuba nga yeddira Lugave kuva mu ssiga lya Myamba Ssebiiso, Endugu bwe tuyita omusamba bikomo. Kitegeeza bwe tulaba ababa batudde wansi wa Namulondo bonna bava mu kika kya Lugave. Bonna bava mu ssiga lya Myamba mu kika ky'Olugave. Era nina okwenyumiriza nti olwaliro abatuuza be tulaba nga bali mu buweereza bonna bayise mu mikono gyange. N'olwekyo mbawendi ebifaayo amagezi nga bawa n'engeri ebintu bwe birina okukola ki okutambula. Bwe kityo omutuuza bw'afaanana. Kakati Ssaalongo, obulombolombo bw'okutikkira butegeeza ki? Obulombolombo bw'okutikkira okusooka buli mu nnono y'okulya Obwakabaka. Emitendera mingi gy'ayitamu alyoke atuuke waggulu ku ntikko ye Naggalabi. Naye nga okutikkira kwe kuteeka ku Kabaka mu butongole, mu bulambalamba, okufuuka Kabaka, okufaanaganako nga omuntu bw'aba asika ateekwa okusumikibwa ekifundikwa omusumisa amusumika nti gw'osikidde gundi, olwo n'alyoka afuuka ekyo kyali. Ensumika gye basumikamu Kabaka ng'alya eŋŋoma, kubanga eŋŋoma bwe Bwakabaka, kyekikolwa ekyokulaba nti afuuka Kabaka era kye kimufuula Kabaka. Newankubadde ayita mu mitendera mingi ng'ogende e Kabowa okuleega mujaguzo eyiye eryoke emuvugire nga Kabaka, ogende wa Nankere okwesa, ogende wa Nalungu Ssumba naye okwesa ekyeso alyoke ajje e Naggalabi. Emitendera gyonna n'obulombolombo bwonna oba bukolebwa bwe bumufuula
kabaka. Ku nkomerero ng'ali e Naggalabi ku mulandira guli omunene kwasooka okutuula ogw'obutonde n'amala okusumikirwa n'alyoka ajja ku Namulondo eno n'agiyimirirako ne bamukolako emikolo emitongole ab'olugave ne bannaffe ab'Emmamba Mutaka Kasujju Lubinga n'Omutaka Nankere bamusumika amaliba ag'engo ku kkono ne ku ddyo n'ebifundikwa ebirala n'alyoka akwasibwa Obuganda n'atikkirwa engule gye tuyita enguugu. Eyo wamala okutikkirwa enguugu eyo olwo aba amaze okufuuka kabaka. Buli mutaka neyeeyanjula gy'ali nti nze musajjawo gundi nkola mulimu gundi, nze musajjawo gundi nkola mulimu gundi, kuganga buli omu yeeyanjula emirimu gy'akola mu maaso ku lwa Ssaabasajja Kabaka. Olwo omulundi guno kubanga emirundi giri kyaliwo okutikkira Ssekabaka Muteesa yewaawo nyinza okuba nga saali muzaale naye gwa Ssekabaka naye ku mulundi guno ogwa Kabaka Mutebi aliko olwali ali mu mpera nze nnyini nina n'okwenyumiriza nti nze nakwata Namulondo okuginyweza ereme kusagaasagana nga bakola emikolo egy'okumutikkira. Awo wennyini awo emikolo egyawo ng'oli awo olaba gye twagala balabi baffe batutegeere. Emikolo egyo nga tuddayo katono okusimba emirandira obulungi twagitandikira Bbanda kubanga yasimbula oluseregende lw'emmotoka okuva Ebbanda eggulo limu n'aleega Sseguku ne Balamye Mayanja okutuuka ku kasozi Naggalabi. Naye kyenyinza okutunuulira n'okujjukira nti olunaku olonze ku bwange Omuganda agamba tuwambwa ayiggira amaddu agage n'aga mukama we kubanga wagenda okuyigga amanya nti naye alina kyanaakola ki kyanaalyako. Bwe kityo natunuulira ekitiibwa kya Kabaka ng'asimbula oluseregende lw'emmotoka ze nalabanga obulabi naye nga nze nnyini nkoolwo nze ndi mu luseregende olwo ogenda okwetoolola okutuuka e Naggalabi. Nalabanga kitiibwa kyamaanyi nnyo. Kabaka alina ekitiibwa ekitalina walala. Wayinza okuba wala naye nze kye nali ndabyeko. Kabaka alina ekitiibwa. Bwe tutuuka e Naggalabi yantuma ekiro ekyo kubanga twalituuka ssaawa nga 2 ez'ekiro n'antuma okugenda okuleeta Namulondo ey'obuwangwa gy'atuulako Bamunandika. Yatuwa emmotoka twagenda abatuuze babiri n'ensitula Namulondo n'engireeta tukituusa mu nnyumba Buganda. Kabaka mwe yasula twamutegeeza mukama wange Namulondo tugituusizza. Twagimubikkira n'agiraba n'aŋŋamba nti bwebula nga naawe obula. Nawulira ng'enviiri zinva ku mutwe omubiri gwonna gunjiika nasula ntudde okukeesa obudde okulaba nti tewali asemberera Namulondo eyo. Awo nwe twayijja ku makya ng'amaze okuva mu birumbirumbi kubanga baawo olutalo lw'ebirumbirumbi lwalwana ne Ssebanobe omutaka akuuma akasozi Naggalabi. Ebirumbirumbi obimanyi? Ebirumbirumbi ebisagazi ebito bye birumbirumbi. Ebisagazi ebyo Kabaka Bemba bwe yali ajja okulya Obuganda yalwanagana ne Ssemanobe amafumu n'ennyago n'ebikekera n'alyoka asobola okuwangula okulinnya ku Naggalabi. Kaasigalawo ng'akalombolombo nti buli kabaka oba omulangira anajja okulya Obuganda alina okulwana ne Ssemanobe naye talwanyisa mafumu wabula ebirumbirumbi. Lwe lutalo olwo olw'ebirumbirumbi. Bw'amala okuva mu lutalo olwo ng'aluwangudde n'alyoka agenda ku mulandira omunene ku Naggalabi okumutikkira.
kale nno bwe yawangula olutalo olwo neetikka Namulondo ku mutwe nga ŋŋenda mpaguza mu bantu abaali abayitirivu okusooka okujanjula mu nnyumba Bwanika. Eyo nno ng'emmenya okugituusa ku kasozi kwennyini ku Katunnumba kwe yateekebwa. Ezitowa bulungi kubanga ate era manya nti otambula ng'oli ku bunkenke. Kubanga omuntu lwagikubbako obula nga we yakugamba kyukyu. Tuusa we nagituusa tugisumulula bulungi nga nasiisi w'omuntu nga ne munnaffe jjajja w'abaana omulembe guno gutuyita jjajja w'abaana tabuzeewo. Abazungu, Abayindi, Abanyankole, abantu aba buli ngeri yonna baali wali. Naye ffe munnaye nga tuli mu kakomera kaffe tulengera bulengezi naye nga batulaba bwe twetala. Tuusa we nakiteekawo Ssaabasajja Kabaka najja ne mukyala we oba lubuga we ne batuula balina okutuula ne Nanzigu kubanga Nanzigu tabulawo omukolo ogw'okutikkira ye y'omu ku bakabaka abalinga abeera olwo nno omukolo ne gulina okukolebwa. Omutaka Nankere nga bwe tugambye n'amusumika ddiba eryengo ku kkono n'omutaka Kasujjulubinga ow'Olugavu naye n'akola ogugwe. N'abataka ne bagenda nga bakola emikolo gyabwe egy'enjawulo ng'obulombolombo bwe bulagira kutuusa lwe yatikkirwa enguugu kye tuyita engule. Kale ebigambo bingi ebyayogerwa, amasanyu gaali mayitirivu. Awo we yava n'agenda mu kkanisa yali eteekeddwateekeddwawo. Abalabirizi ne bakola omulimu gwabwe ogw'okusaba naye nga enkola eŋŋanda ey'ennono yasookera wano tugimaliriza bulungi. Nange ne neesiima kubanga mpulira nti ku mukolo gw'okutikkira kabaka nina ettaffaali linateekako. Wenyumiriza mu ekyo. Nkyenyumirizaamu era n'ebifaananyi gyebiri era abandaba nga nkyali muvubuka muto emyaka 43 gye nalina. Newankubadde akati nfuuse luwedde ku mpagala naye nkyenyumirizaamu. Awo bwe twava awo ne tugenda ku kkanisa eyali eteekeddwateekeddwa abalabirizi abaawule kugamba okusaba ne kuba saavisi n'eba y'amaanyi nnyo. Kabaka wali ne lubuga we ne Nanzigu muka Kabaka. Emboozi y'amatikkiro erabika mpoomu tetusobola gimalayo naye ggwe kyojjukira ng'oggyeko kiri kye yagamba nti bwebula nga naawe obula. Ekirala kiki kyojjukira kye yakugamba? Mu bwegendereza Kabaka yampita mu ttumbi omwo oba yali omutuuza nti wange mukama wange sembera wano nampa olukala lw'ebigambo nti oteekwa okuba omwegendereza nange okola omukolo guno kubanga singa gusoba manya nti ebintu bijja kubanga gw'obikyamizza era ekinaddira amaaso ga bonna gajja kutunulira ggwe mu ttuluba ery'okutuula. Oteekwa okulaba nti tewali muntu yenna abaŋŋanga ng'abatuuza ku mulimu gwammwe. Obulabe buli kimu gw'ovunaanyizibwa. Kubanga era Namulondo bwe tuba tukuuma Namulondo tesemberwa mulangira. Kubanga omulangira yenna okugikwatako aba anoonya ttuluba lyakulya bwa Kabaka. Aba aleetera mmwe abaweereza obuzibu. Era kibanga ekitegeeza nti mubadde mu lukwe naye okujja okukola ki okukwata ku Namulondo atuuleko. Era nakirabako omulundi gumu gwali gumu omulangira eyajja obutereevu najja akwata Namulondo nemugamba nti tokiddangamu. Otabuka? Nentabuka. Sikifulumyangako naye olwaleero namugamba nti tokiddangamu newankubadde ng'omulangira oyo siyinza kumwatuukiriza. Muleke erinnya lyesigalize. Naye nga ogwe gumu ku mirundi emizito gye nalaba era gyali gintadde ku bunkenke. Tweyanziza nnyo Ssaalongo, emboozi nungi
naye tujja kuddamu tugyongereko mu maaso awo, naye nga tumaliriza nsaba owe obubaka bwo eri Ssaabasajja Kabaka omyozayoza kutuuka ku myaka 32. Mukama wange Ssaabasajja Kabaka, nze ng'omutuuza wo n'ekitongole ekituuza nga bwe tutambula, tukwagaliza essanyu, tukwagaliza emirembe, okusooka byonna tukwebaza enkwata gy'otukuttemu ng'ekitongole ekituuza, kubanga olwaleero bwe twatandika si bwe tuli. Yewaawo wannakyewa waaliwo n'olwaleero wannakyewa, naye twali ku buzibu bungi nga bangi tebategeera kiki ekiriwo, abamu ne balowooza n'okulowooza nti tuliwo ng'ebifaananyi. Naye olwaleero mukadde wange, tutuno obuweereza tubuweereza, ate era naawe tukusaba Mukama ayongere okukuuma n'okuwangaaza. Wangala baffe. Tweyanze Ssaalongo, tweyanziza n'akaseera k'otuwadde. Ssaabasajja Kabaka awangaale. Wokota aye Mpologoma, wokota aye Ssaabalongo.